nti okusinziira ku kibiina ky'amawanga amagatte n'endagaano zaakyo ez'enjawulo Abaganda ddala balina ebisaanyizo ebitongoza okubeera nti bantu. Ekyo tekiriko kubuusabuusa Abaganda bantu. Era ebitongoza nga bwe binyonyoddwa mu kibiina ky'amawanga amagatte kubanga tuli ku kibiina ky'amawanga amagatte nga bwe kinnyonnyola abantu so si ffe nga bwe tutegeera abantu. So okusinziira ku ebyo Abaganda ebisaanyizo babirina ate babisussa nawo ku ebyo byetaagisa ekibiina ky'amawanga amagatte. Tweyenze nnyo Mwami Sewandagi. Mwami Kabuye olina kyoyongerako? Zirambikiddwa bulungi. Kale tugenda genda ku kibuuzo kyaffe ekyokubiri kyekibuuzo era kigenda wa Mwami Sewandagi. Mwami Sewandagi ekibuuzo ekyokubiri kigamba nti osobola okulaga n'okunnyonnyola ebyobwebange by'obuntu by'Abaganda ebyawamu mu bukomera collective human rights ebyenjawulo ebityoboolwa mu kacokano n'ebyali bityobooleddwa okuva Uganda lwe yafuna obwetoowaze mu 1962. Ekisooka si kinene nnyo. Ekimu ku bityobolo eky'Abaganda be Baganda okuba n'ensi yaabwe eyitibwa Buganda. Bityoboolwa buli lukedde n'ogiraba nga bagisazeeko ku maapu bagitadde mu Buganda South Buganda ne Buganda North ne Buganda South. Olulimi lw'Abaganda balina eddembe okwogera olulimi lwabwe. Era olwedda twalinanga mu masomero nga bagita thematic curriculum. Thematic curriculum ng'egamba omwana asomesebwa mu lulimi lwe okutuuka mu kibiina ekyokusatu okuva gye bayita lower primary. Bweggwaako ogenda awaddako n'otandika okusoma Oluzungu. Naye kati we tuli n'abaana baffe abali mu baby class bakakibwa lw'empaka okwogera Olungereza ne bagibwako ennimi zaabwe. Bino sibyogera kugamba Luganda lwokka naye n'Abasoga n'abalala baali badde boogera ennimi ezo. Olajja kumbuuza nti Busoga twasomanga mu Luganda mwenga mwali mu tukakatika k'Oluganda. Kubanga mulabye omulamwa guno nga bwe gutambula gwanjuddwa twagala tutuuke ku ekyo linda buke kati tekizze wo. Kaakati tubakubiriza batwegatteko abalina obusobozi batuwe ebirowoozo ebirungi nga Mwami Sewandagi bwagambye n'okubiweereza. Kati Buganda lyali eggwanga oba ggwanga lirina obwakabaka lirina gavumenti ebyo byonna. Kati ekintu ekyo kyekifuula eggwanga nti ddala eggwanga ng'eryo lyali badde liba ne self determination. Kati eggwanga lisobola okuba nga lina reorganized era wano tuyinza okugamba nti ogenda n'owulira abantu nga bagamba tribes. Ekigambo tribe kivuma n'okuvuma kuba kitegeeza oba mu ngeri endala abantu abali sort of primitive abatannaba kutuuka ku level eyitibwa eggwanga kye bayita tribe. Naye abantu abeemanyi nti tuli ggwanga kati wano mungamba Abangereza mu Bungereza United Kingdom osangayo Aba-Welsh balina parliament yaabwe balina olulimi beyita ggwanga tebeyita tribe. Era Wales bagiyita nation oba country bwe bagamba nti United Kingdom lina nations zibayitira ddala nations ezimanyiddwa obulungi ziri nnya: Wales, Scotland, England ne Ireland. Kwaniriza nnyo ku programu yaffe ey'olunaku olwaleero sabbiiti eno programu y'obwebange by'obuntu by'Abaganda Balida Baganda Rights Defenders Arena nga bwe bamu kubagivujjirira. Olwaleero tugenda kutunuulira ensonga ez'enjawulo. Nyina abateesa ba programu n'abakubiriza nze mukubiriza nze mutesitesi omwanjuzi era omutesitesi wa programu eno yenze Matias Sekanjako. Nyina Mwami Francis Kabuye ye Barida Kampala Province Coordinator. Nyina Mwami Sewandagi Mukasa Center ye program field abalipota
Rapporteur omunnyonnyola mbeera wa program abanga munnyonnyozi ekikulu oluganda nga lugunyu. Then nyina taliiwo omulangira Edward Kateregga Saalongo Kigongo naye taliiwo. Muhammad Kado Mulinda agenda twegattako ng'ayita ku lukomo lw'essimu. Then n'abakubi b'amasimu abalala okwetooloola ensi oba okwetooloola eggwanga. Ngenda sooka nzikirize banna program bennyina wano basooke beeyanjule. Oluvannyuma muna program atusomere chata y'obwebwange ye Mwami Francis Kabuye. Ate oluvannyuma twegattibweko Mwami Likado Mulinda. Ate tugende mu maaso. Kansooke obwo Mwami Sewanda gy'obuuze ku bantu. Banyabo ne basibwa abatulaba era abatuwuliriza naddala bannabbalira na gye musinziira. Mbalamusizza. Mbeebaza emirimu gye mukola. Mbeebaza n'ebyonna bye mukola olw'okwekulaakulanya n'okulwanirira ebyobwange by'Abaganda. Baagaliza okuwuliza okulungi. Mwami Kabuye. Bannange mwenna mbalamusizza mu pulogulaamu yaffe eno eya Balida. Nze Francis Kabuye era kubaniriza pulogulaamu yaffe eno ey'olwaleero. Ndowooza ogenda tusomera chata yaffe olunaku olwaleero. Chata yaffe ya Balida ey'obwebange by'Abaganda 2023. Balida Baganda Human Rights Charter 2023. Ekibiina mutaasa bya bwebange by'Abaganda Baganda Rights Defenders Arena Balida nga kyesigama ku Charter of the United Nations ey'Ol1945 ku Universal Declaration of Human Rights mu 1948 article eyo17 eyo18 eyo19 eya2 n'eya21 ku International Covenant on Civil and Political Rights eyo1966 articles esooka okutuuka ku yokusatu ku International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966. Articles esooka okutuuka ku yokusatu kikakasa nti abantu Abaganda ng'eggwanga era nga bassekinnoomu balina ebyobwebange by'obuntu human rights ebitakutulwakutulwamu ebirambikiddwa chata yakyo wano wammanga ebyetaaga okutaasibwa n'okutumbulwa. Oluvannyuma lw'okunoonyereza n'okusengejja obulungi ensonga ez'enjawulo ezikwata ku byobwebange by'Abaganda, ekibiina mutaasa bya bwebange by'Abaganda kyakizuula nti kisaanidde okutondawo entegeka ez'enjawulo ezisobola okweyambisibwa bamutaasa bya bwebange human rights defenders basobole okunnyonnyola okutaasa n'okutumbula ebyobwebange by'obuntu by'Abaganda bino wammanga. Ekisooka, abantu Abaganda ng'eggwanga balina ekyobwebange ky'obuntu eky'okwesalirawo, National People's Right to International Democratic Self-Determination. Okusinziira ku kyobwebange ky'obuntu ekyo, baasalawo mu mirembe eneekulembera yaabwe mu byobufuzi era mu mirembe baanoonya enneekulaakulanya mu byenfuna, mu bulamu obwa bulijjo ne mu byobuwangwa. Ekyokubiri, abantu Abaganda ng'eggwanga ku lw'ebigendererwa byabwe
baddembe okwejjako ebyobugagga byabwe ebitonde n'ebintu ebikolebwa obukolebwa kasita wataba kumenya ndagaano ze balina ezeesigamiziddwa ku nkolagana n'amawanga ga Uganda amalala eri enkolagana ku musingi gwa buli ggwanga okuganyulwa ne ku mateeka g'ensi ya Uganda tewali nsonga yonna erina kugisaako abantu Abaganda ebintu ebiyimirizaawo obulamu bwabwe. Ekyokusatu, ensi Uganda nga memba wa International Covenant on Civil and Political Rights erina okutumbula enkola etumbula ekyobwebange ekyokwesalirawo kw'amawanga gaayo era erina okuwa ekitiibwa ekyobwebange ekyo ng'egoberera charter y'ensi zonna, United Nations Charter. Ekyokuna, abantu Abaganda ng'eggwanga mu nsi Uganda era ng'abantu bassekinnoomu era balina ebyobwebange by'obuntu, human rights. Bino wammanga okubeerawo ng'eggwanga ly'Abaganda, okulyeyagaliramu n'okulitumbula, okuba n'ekitundu ky'eggwanga Buganda ekikuukuutivu ekiri awamu ekimanyiddwa mu butongole, okuba n'obwakabaka n'obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo, okuba n'ettaka n'ebyobugagga eby'enjawulo, okuba n'ebyobuwangwa, okubyeyagaliramu n'okubitumbula, okuba n'olulimi Oluganda, okuluyigiriza, okulukuza n'okulutumbula, okuba n'ebyobujjajja ebitonde n'ebigunje, okubikuuma, okubyeyagaliramu, okubikuza, okubitumbula n'okubikuumira abaliddawo, okuba n'obutonde bw'ensi, okubukuuma obulungi n'okubweyagaliramu, n'okuba n'eddembe, freedoms, ly'okukuŋŋaana awamu, ery'okuba n'endowooza, ery'okuba n'enzikiriza, n'ery'okwogera. Charter yaffe bw'etyo, Ssebo moderator bweyimiridde. Tweyanziza Mwami Kabuye n'okutusomera charter eno. Tugenda kwegattibwako Mwami Ricardo Mulinda ate atuwa ekinyusi kya programu eno ey'olunaku olwaleero. Tumwegattako nga tuyita ku lukomo lw'essimu. Mwami Ricardo, Ssebo tukwegasseeko. Ssebo. Charter emaze okusomebwa. Ssebo. Kaakati kunnyonnyola mulamwa kyekitukubiza essimu eno. Weebale nnyo Ssebo moderator. Era nebaza mwenna banna programu abawuliriza abali wonna gye muli. Omulamwa gwe twandyagadde okwogerako guli nti ebyobwebange by'amawanga. Ku luno ebyobwebange bya Abaganda ng'eggwanga. Akati ebyobwebange oba ebyobuntu wabala kye bayita eddembe ly'obuntu oba mu Luzungu human rights, tusobola okugamba nti lisimbulizibwa
mu ndagaano ezo zemuwulidde ezisomeddwa mu charter eza United Nations oba ekibiina ky'amawanga amagatte nga declaration ya human rights yakolebwa mu mwaka 1986 nga osekene ng'olutalo Ssematalo olwokubiri awedde nga ensi zigezaako okunoonya engeri ki gye ziyinza engeri gyeyinza okufuna emirembe ate nga n'amawanga agafugibwa abafuzi b'amatwale nga gatandise okugamba nti ganoonya eddembe lyago akati awo endagaano ne zitandika ezogera ku ddembe ly'amawanga kakati bwe tutunuulira olulimi olwa bulijjo twogera amawanga naye mu biwandiiko oba mu ndagaano za United Nations bakozesa ekigambo ekyo abantu the people oba peoples nga kye bategeeza nti baba bategeeza amawanga ago agateekebwawo abafuzi b'amatwale katugeze ng'Abangereza Abafuransa n'abalala kakati ffe twali wansi wa Bungereza Uganda yali protectorate kati amawanga ago abazungu ge bateekawo ensi bwe zatandika okugamba nti zaagala independence United Nations yasalawo nti olw'okwagala obutaganya ensalo amawanga agateekebwawo abazungu nga Uganda, Kenya, Congo basalawo nti abantu abo bwe bagenda okuwa independence era ng'abantu abo ne bagamba nti bwe balina okufuna kye bayita self determination kakati amawanga agakuteekebwawo abazungu ge basinziirako okugamba nti galina okufuna self determination kati waliwo amawanga gali traditional kati ng'eggwanga ly'Abaganda ery'Abanyolo Abacholi Kenya oba Abakikuyu oba abaalina obukulembeze obwabwe era nga mawanga kati oba eggwanga lya Buganda kati lyali ggwanga nga ddala lyefuulirira ne gavumenti basalawo nti bwe tuba tugenda okugaba obwetwaze amawanga ago gajja kusigala tegajja kufuna independence katugeze Buganda yali yagala ifuna independence yayo kubanga tumanyi nti Buganda yafuuka protectorate mu mwaka 1894 nga abazungu basayininga endagaano ne Buganda oba ne Kabaka Mwanga naye kaakati bwe twatufuna independence nga tusaba independence kyasalwawo nti Buganda tejja kufuna oba n'amawanga amalala Bunyolo tegajja kufuna independence nga bwe gaali bajja kuwa Uganda kaakati awo nno Uganda neeyitibwa nti be bayita abantu the people naye ne bakikola nti amawanga nga Buganda Bunyolo galina eddembe era lye bayita self determination gasobola okwesalirawo ne gabeera mu ggwanga Uganda ne gafuna self rule oba mu ngeri emu oba endala bwe tuba tutunuulira form of government awo federalism nejjiraawo kati Abaganda ne bafuna semi autonomy n'Abanyolo oba n'amawanga amalala nga bafuna self determination mu Uganda era ekyo nga kye tuyita the right to internal democratic self determination ey'amawanga amawanga geesalirawo engeri gye galina okufugibwa naddala ago agalina obukulembeze ge twandiyise amawanga magundiivu kati nno tulina okulaba nti eggwanga kyeki oba abantu kyeki United Nations kyeyisa abantu amawanga ago ge tuyinza okuyita amagundiivu galina okubeera ne self determination oba okwesalirawo gaba galina ebintu nga bino oba ebigafuula amawanga bateekwa okuba nga abantu abo balina olulimi kati Buganda oba Abaganda balina olulimi Oluganda
bateekwa okubanga balina kyetwandiise consciousness nti tuli baganda tuli banyolo tuli banyankole kati abantu abo abalina self consciousness baba bayitibwa abantu the people bateekwa okubanga balina gavumenti organized oba abala kyebaliise polite oba state kati Buganda lyali eggwanga oba ggwanga lirina obwakabaka lirina gavumenti ebyo byonna kati ekintu ekyo kyekifuula eggwanga nti ddala eggwanga ng'eryo lyali badde liba ne self determination kati eggwanga lityoka okubanga lina reorganized era wano tuyinza okugamba nti ogenda n'owulira abantu nga bagamba tribes ekigambo tribe kivuma n'okuvuma kuba kitegeeza oba mu ngeri endala abantu abali sort of primitive abatannaba kutuuka ku level eyitibwa eggwanga kyebayita tribe naye abantu abemanyi nti tuli ggwanga kati mungamba abangereza mu bungereza United Kingdom osangayo abawerish balina palamenti yaabwe balina olulimi beyita ggwanga tebeyita tribe era Wales bagiyita nation oba country bwe bagamba nti United Kingdom lina nations zibayitira ddala nations ezimanyiddwa obulungi ziri nnya Wales, Scotland, England ne Ireland, Northern Ireland ziyitibwa countries n'ekigambo kyennyini bakikozesa kati bo bagamba nti mawanga nations oba peoples kati ne mu Uganda nno amawanga getwali badde tutwala nti ddala mawanga katugeze ng'Abaganda Abanyolo Abasoga n'abalala kati ng'ogyeko ekyokubeera n'olulimi ogyeko okubeera ne consciousness bateekwa okubanga balina territory emanyiddwa nti eno Buganda eno Bunyolo eno ki ekyo ekimu ekifuula abantu eggwanga bateekwa okubanga balina oba kyetwandise enzikiriza abamu baba n'eddiini oba naki byebyo nno ebimu bye tuyinza okugamba ebifuula abantu okubeera eggwanga kati bwe muba nga muli ggwanga oba people muba mulina rights collective rights human rights kubanga waliwo individual rights ezaba individual ez'abantu tugenda ne tulonda omuganda agenda n'alonda nga individual mu kulonda oba mu bululu Abanyolo ezo oba zetwandiise individual rights naye ate waliwo rights eziweebwa sizikuwa kuba era rights teziweebwa buweebwa Katonda yazigaba era yensobi mpozi abantu bamu balowooza nti gavumenti zeziga states oba zezigaba rights kasita kibayera rights tugamba nti ziri human inherent era ffe kyetuva tuziyita ebyobwebange nti otondebwa nabyo kati rights ezo nga waliwo eziri collective neziri individual naye amawanga kakati kwe tuyinza okugamba kyetuliko ennyo nti amawanga ng'eggwanga Buganda Abaganda balina collective rights rights oba ebyobwebange ebyawamu okugeza nti Abaganda balina eddembe oba ekyobwebange okwesalirawo engeri gye baagala okufugibwamu eyo eri collective right teri individual tugenda ne tulonda ne tukola kino nga individuals ekyo kirala naye Abaganda katugeze nga waliwo kyebayita Odok Commission Odok yakuŋŋaanya ebirowoozo mu mawanga ga Uganda Abaganda ne bagamba 96% ne bagamba nti baagala enfuga eya federal ate Uganda yonna negamba ndowooza nga 66 naye Abaganda 96% bagamba nti baagala befuge mu ngeri eya federal eyo collective right gye twogerako nti Abaganda balina
ekyo tuyita the right to internal democratic self-determination eweebwa nations. Kyetugamba nti Buganda nation yequalifyinga ggwanga oba bantu, n'olwekyo bwe basalawo collectively ne bagamba twagala okwefuga eyo ekisooka eri democratic kubanga ensi ezirina democracy zikkiriza mu human rights. Ensi ezirina democracy tezikkiriza mu human rights. Kati Abaganda n'olwekyo oba Abanyoro abaki ne babeera ne right to internal democratic self-determination. Tetugambye nti ziri recognized, zatongozebwa charter ya United Nations ne covenants zetwogeddeko mu charter yaffe 1967 ya civil and political rights, ate ne rights endala eziri social economic era nayo 1967. Kakati naye nga kyetwandiise nakazadde ekyobwebange ekiri nakazadde kyekya right to internal democratic self-determination, kubanga eggwanga bwe liba lisobola okwesalirawo liba kitegeeza waliwo ne rights endala eziyingirawo eziri economic. Katugeza Abaganda bayitugamba nti balina okubeerawo ng'eggwanga nga bamaze okusalawo nti twandyagadde twefuge bwe tuti, bateeka okubanga balina resources ezibayimirizaawo. Katugeze ng'ennyanja Victoria, eyo right yaabwe kubanga tebasobola kubeerawo nga tebalina bintu bibayimirizaawo ng'eggwanga. Kati Abaganda balina economic rights ne rights ndala eziri culture eziri ki. Kakati ekyo kyetuyinza okugamba, naye omuntu ayinza okugamba nti oba tugamba tutya nti balina rights bazijjawa biki. Kati abakomunisiti bo balowooza abalina abatane systems eza government, kubanga abamu tulina western sort of tulina western abazungu bano nga ensi eza west zezasinga okuleeta ebintu bya human rights oba kuba human rights zisimbuka abakkiriza mu Katonda nti Katonda yatonda omuntu mu image ye mu kifaananyi kye. Abasiraamu bakirina, Christianism, naye abatakkiriza mu Katonda government ezijjawo nga oba ba atheists bo bagamba nti rights government yezikuwa yeetula negamba nti olina right eno, olina ekyobwebange kino. Naye batandika human rights abantu abasingana sina bazungu naki bagamba nti rights ezo zikuweebwa butonde. Kati nno rights ezo ne zibeera recognized ne United Nations. N'olwekyo nno kyetuva tugamba nti ngenda kufunza ndowooza ninayo eddakiika mmeka emu bbiri olina butikiti. No, kyetuva tugamba ffe nti omulamwa gwaffe gugamba nti tutunuulira rights oba ebyobwebange ng'ebyamawanga kati tuli ku ggwanga lya Buganda ebyobwebange biri collective, bituweebwa mu butonde abakkiriza mu Katonda yabigaba si gavumenti. Kati nga tugamba nti Abaganda kyetuyinza kati okutandikirako lyeddembe eryokwesalirawo ate ne libanga lyeddembe nakazadde n'amalala n'eddembe ddala lyonna mwe lisimbuka eryokugamba nti Abaganda bayinza okugamba nti balina baweebwa eddembe okwogera ng'Abaganda balyagadde okufuna economic rights zaabwe olw'okubanga bali eggwanga eriteekwa okubanga liweebwa si kuweebwa rights zaalyo ebyobwebange byalyo bibeera bitongozebwa. Naye gavumenti ya Uganda ekyo tekirina, kubanga mu constitution ya Uganda eya 1995 teyogera ku mawanga Uganda egitwala wamu to the people of Uganda, teyogera ku peoples. Tewali ffe kyetuyita people ba nations, constitution ya Uganda eziyita communities.
ekirala ennyo okubanga communities oyinza okugamba tezirina rights eziweebwa amawanga oba eziweebwa the people. Bwe nyinza okugamba nti gwe mulamwa gwaffe okugamba nti twogera ku rights oba ku byobwebange by'Abaganda ng'eggwanga nga abantu. Mwebale nnyo, ndowooza tuyinza okweyongera okukyogerako oba mwongera okukyogerako, naye eyo entegeera yaffe ababbalida abakkiririza mu byobwebange by'eggwanga ly'Abaganda. Mwebale nnyo. Toyaza nnyo, webale nnyo okutulambika mu nsonga eyo. Kakati tugenda ku item eddako. Item eno ndowooza 100% kale 90% ab'ebitundu 90 ku buli 100 egenda kutwalibwa Sewandagi Mukasa Sentamu. Nga tuyina ebibuuzo bina byokka, 1 2 3 ekimu kinyonnyoddwako, then kati tugenda kuba n'ekibuuzo kino 1 2 3 4. Ndowooza Sewandagi ebibuuzo ebyo bijja kujjawo, ate asobola Mwami Kabuye naye asobola okwongera okulambula okusinziira ku nnyonnyola ya Sewandagi. Tugenda sooka n'ekibuuzo kyaffe ekisooka, kati tuli mu kunnyonnyola kwa Mwami Ricardo Mulinda nga kwatunnyonnyodde wano wonna wonna. Sewandagi, okusinziira ku makulu ago ag'ekigambo abantu Abaganda ddala balina ebisaanyizo ebibatongoza okubeera nti bantu oba ggwanga gundiivu abalina ebyobwebange by'obuntu ebyawamu, oyinza okiyita collective human rights okusinziira ku kibiina ky'amawanga amagatte UN n'endagaano zaakyo ez'enjawulo. Ekibiina ky'amawanga amagatte mu biwandiiko oba mu ndagaano zaakyo ez'enjawulo kikozesa ekigambo ekirina amakulu amakusike ekiyitibwa abantu oba people mu lulimi Oluzungu nga bw'odde Mwami Balinda akola ki annyonnyola amakulu g'ekigambo abantu oba eggwanga mu lulimi lwa bulijjo gamaze okunnyonnyolwa omunnyonnyozi ow'omulamwa gwa puroguramu Mwami Ricardo Mulinda. Ekinnyonnyoddwa nti mu lulimi lw'ekibiina ky'amawanga amagatte ekigambo abantu kitegeeza abantu abeemanyi bo bennyini nti bantu banjawulo ku balala, abalina ebyobuwangwa ebibaawula ku balala, abalina olulimi oluzaaliranwa, abalina ekitundu kyabwe ku bwabwe mwe basangibwa, abalina oba edda abaalina obufuzi obugondeevu obuyinza okuba n'eddiini eyaabwe oba kati oba abaaliko wansi w'obufuzi obw'ensi engwira. Kati ekigambo ekyo bwogenda kyolya bwotyo nsonyiwako banyabo ne basewo munsonyiweko embeera y'obudde bwekyuka nange enkyankalananya era obudde ne bunkyankalanako. Kale kakati ekigambo ekyo bw'okiwulira nga bukinnyonnyoddwa n'ebigambo Mwami Ricardo by'annyonnyodde, gwe kennyini ekyokuddamu oba okirina nti Abaganda ebyo babirina. Ekisooka balina ensi yaabwe gye bayita Buganda, balina olulimi lwabwe ne bayita Obuganda, balina obufuzi bwabwe obw'ensikirano okuviira ddala ku Ssaabasajja Kabaka. Olulimi baluyita batya? Oluganda. Balina obufuzi bwabwe obw'ensikirano bwaliwo ne buvaawo ne tubulwanira ne bukomawo okuva ku Ssaabasajja Kabaka paka mu nju gye tuli. Tulina obufuzi bwennyini obufugo bwa bulijjo obukulemberwa Katikkiro paka okuva ku mwami ow'ekyalo omutongole okutuuka paka waggulu. Ekizibu kiri kimu kyokka nti omuzungu ono yennyini ng'agenda bino byonna wadde yali ng'abimanyi kuba omuzungu yakola UN era yagiteekawo. Bino byonna yali abimanyi nti Abaganda babirina, naye obwetwaze bwe yatuwa bwa fitina n'atugatta n'abantu nga bo baali balabanga ffe abeesukkulumya so nga ate tetwesukkulumya. Ddala Mwami Kabuye wano yatusinga obukulu, twagala oba tetwagala, era oyagala oba tuyagala wadde gwe mukubiriza puroguramu eno wano gwosingawo obuto.
naye bakikugamba n'olufuula otalo n'onyiiga okyawe mwami Kabuye kubanga mwami Kabuye musajja mukulu okusinga gwe obwo bwe buzibu bwe bwava. So nze ndowooza buvunaanyizibwa bwaffe ffenna era njagala nnyo okwebaza mwami Ricardo Mulinda n'ababbalida okulaba nga tusobola okuddamu okwogera ku bintu bifaanana bwe biti tulabe nga tukunga abantu naye nsaba gavumenti etutegeere bulungi mu ekiruubirirwa kyaffe si kyakutemaatema mu ggwanga Uganda kubanga eyo waliyo abalirina abaalikwata nga balina amaanyi g'emmundu. Ekiruubirirwa kyaffe ky'abantu kuddamu kwetegeera ate nze ndowooza nnyo nti twalina ensi 15 omuzungu n'azigata n'azikolamu enseegi tukyasobola okukkaanya ku butakkaanya omugugu gwe twasiba guno omunene ogulimu ffeffe n'abantu 15 kyova olaba tukaluubiridde buli agukwatako alinamu omuzizo buli agukwatako alinamu omuzizo ayagala kubba kumambira walala kukola wala so tukkaanye mu butakkaanya omugugu guno tuguzingulule buli muntu ajjemu ekikye atambule nakyo omukalamujja akwate ebibye atambule nabye ng'omukalamujja omunyankole akwate ebibye atambule n'ebibye ng'omunyankole n'omuganda naye akwate ebibye byakkiririzaamu atambule n'ebibye ng'omuganda nga tewaliwo alwana kumaamira munne oba alwana kusaanyawo munne atwale ebibye kubanga bino ebyobwebange byaffe byatuweebwa Katonda. Enyumba ya ssemateeka ya 20 ya Uganda 1995 mwami Ricardo Mulinda yayogeddeko egamba the rights and the freedoms of the individual are inherent and not granted by the state. Lwakuba ennyingo ya 43 ate yeegamba nti bw'onaabanga obweyagaliramu eddembe lye ery'obwebange likugirwa ye ya 43 erikugira n'ogamba nti ojja kubaako wookoma. Bayirawo ennyingo ya 43 eyo omanyi engeri gye ndi munnamateeka ebyokojja ebimu tebintumirwa mwana mba nabyo wano ntambula nabyo bimbeera wano nga busungu wano kyesijje kujjayo ge maaso agasoma naye nsuubira nti entaalayo nja kusobola okulaba ennyingo eya 43 general limitations on fundamental and other human rights and freedoms. In the enjoyment of the rights and freedoms prescribed in this chapter, no person shall prejudice the fundamental or other human rights and freedoms of others or the public interest. Bonabanga bweyagalira mu ddembe lye ery'obwebange tojjanga kunyigiriza ddembe lya mulala. Ekyo kye kyatulema okutegeera. Eddembe lyo we likoma eryange we litandikira. Naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiri nti eddembe ly'omusiraamu okwaziina ng'ayita abasiraamu bagende basaale lyeddembe ly'omukatuliki ku lw'essande lyakozesa ng'akuba ebideebi erubaga nga naye ayita abakulisaayo bagende bakoleki basinze. Era nange lyeddembe lyenkozesa nga ngenze ku lusozi okukubayo ki okukumayo ebyoto byange nonsanga nga nange ennyimba zange nga ntendereza Katonda. So nze ndowooza bulungi nnyo okusinziira ku kibuuzo nga kyombuuzizza nti okusinziira ku kibiina ky'amawanga amagatte n'endagaano zaakyo ez'enjawulo Abaganda ddala balina ebisaanyizo ebitongoza okubeera nti bantu. Ekyo tekiriko kubuusabuusa Abaganda bantu. Era ebitongoza nga bwe binyonyoddwa mu kibiina ky'amawanga amagatte kubanga tuli ku kibiina ky'amawanga amagatte nga bwe kinnyonnyola abantu so siffe nga bwe tutegeera abantu. So okusinziira ku ebyo Abaganda ebisaanyizo babirina ate babisussa nawo ku ebyo byetaagisa ekibiina ky'amawanga amagatte. Tweyenze nnyo mwami Sewandagi. Mwami Kabuye olina kyoyongerako? Zirambikiddwa bulungi. Kale tugenda genda ku kibuuzo kyaffe ekyokubiri kyekibuuzo era kigenda wa mwami Sewandagi. Mwami Sewandagi ekibuuzo ekyokubiri kigamba nti osobola okulaga n'okunnyonnyola ebyobwebange by'obuntu by'Abaganda ebyawamu mu bukomera collective human rights ebyenjawulo ebityoboolwa mu kacokano n'ebyali bityobooleddwa okuva Uganda lwe yafuna obwetoowaze mu 1962. Ekisooka si kinene nnyo. Ekimu ku bityobolo eky'Abaganda be baganda okuba n'ensi yaabwe eyitibwa Buganda. Bityoboolwa buli lukedde n'ogiraba nga bagisazeeko ku maapu
bagitadde mu Buganda South Buganda ne Buganda North ne Buganda South. Olulimi lw'Abaganda balina eddembe okwogera olulimi lwabwe era olwedda twalinanga mu masomero nga bagita thematic curriculum. Thematic curriculum ng'egamba omwana asomesebwa mu lulimi lwe okutuuka mu kibiina ekyokusatu okuva gye bayita lower primary bweggwaako ogenda awaddako n'otandika okusoma Oluzungu. Naye kati we tuli n'abaana baffe bali mu baby class bakakibwa lw'empaka okwogera Olungereza ne bagibwako ennimi zaabwe. Bino sibyogera kugamba Luganda lwokka naye n'Abasoga n'abalala baali badde boogera ennimi ezo. Lejja kumbuuza nti Busoga twasomanga mu Luganda mwenga mwali mutukakatikako Oluganda. Ebitabo ebirambikiddwa obulungi ebiwandiikiddwa ng'osobola okumanya nti eno empandika lulimi Oluganda entongole nga bw'ogamba nti Oluzungu lulina vocabulary. Abalala tebalina vocabulary. Ojja tuuka mwaki oli omuntu omugamba awandiike ekigambo kyobeera ngo awandiike ekigambo kopanga awandiike ebintu nga talina na nsonga kwasinziira talina bwamimira nnyukuta na kubitegeeza. Eryo ddembe lyaffe ery'obwebange. Eddembe ly'Omuganda okuba n'ettaka nga ye yennyini ttaka. Abaakola endagaano ziri ezaasooka ne ssemateeka eziziba amateeka g'ettaka mwalimu akawaayiro ng'omugwira tagula ttaka mu kitundu ekyo wabula aliizinga liriizinge. Ekyo bwe kyali ng'Omuganda tayinza kugula ttaka Mwankole n'Omunyankole nga tagula ttaka Buganda n'Omukyoli nga tagula ttaka Mwankole n'Omunyankole nga tasobola kugula ttaka Mwakyoli. Kiki kigendererwamu? Tutya abaakola ekyo baalinga batya nti gavumenti esobola okujja n'ekigendero eky'okuggyako abantu ettaka nga bwe kiri wano mu Buganda. N'olyoka oyavuwaza ab'oludda olumu nga ggwe olina ssente n'obagulako ettaka. Etteekero lyali likugira Muzungu kugula ttaka wano n'Abayindi. Era senga baali bakozeyo batyo nga Abazungu n'Abayindi bakyaliwo mu budde bwe baalinanga ssente bokka. Twaligenza okutuuka wano nga tetukyalina ttaka nga onali Abazungu n'Abayindi. So eyo imbalance abantu bagikolenga nyandi ettaka mwe mulitunze mwe mulituguziza. Abanyankole bagamba nti osobola okutwala ente ku luzzi naye toyinza kuzikaka kunywa mazzi. Tugamba nti ekyo kyadiba kyali kyadda. Mu nkola ey'omulembe omujja ente ogirumya nnyonta yo nekwegayirira ogitwale ku luzzi enywa amazzi. Biri ebyo gamba gyetwala ku luzzi togiragira kunywa amazzi ebyo biveeko. Ogirumya nnyonta wano yo nekulagira ogitwale ku luzzi ekole ki enywa amazzi. Nabo kye bakoze batulumiza ennyonta ne tubegayirira bagule ettaka lyaffe. So ebyo n'ebirala bingi bisobola kunnyonnyola mu kaseera kano akatono Mukama wange kompadde. Bwe bityo bibiri tetukyalina ddembe lyaffe n'eddembe ly'okusinza lirinyiriddwa nnyo. Baganda twalina ensinza yaffe ey'ennono naye kati gwe bwe nkugamba nti nsinziza ku nsozi nga bwe nkaba nze Ssentamu Mukasa Sewandagi nti erinnya ly'eriddiini gwani. Ebyo byonna bityoboddwa era bikyatyoboolwa nti omuntu bw'awulira Ssentamu Mukasa Sewandagi ayagala awulire nga gwe Ricardo Mulinda gwe Richard Mulinda gwe Matiya Sekanjakko naye teriyo Muzungu Pius gwe bayita Sekanjakko. Ojja musanga nga ye Mark Andrews ye Matthew Leonards. Naye ffe olw'okuba nti tulinamu eri slave mentality kyekyo tutwala okuuka kwekyo. So ffe tulowooza tugenda kunnyonnyola abantu bategeere biki bye twetaaga okukola kuba byonna ebisaanyizo tubirina. Okwongerezaako nti tuli yayogedde ku kigambo ky'obugagga mu lulimi. Tuli bagagga nnyo kubanga nze naliko abantu naddamu aluweeyo wali omusaserdoti omu nga bamuyita Mulago Faza Mulago ne mubuuza tolina linnya dda nti nze bampita Mulago ne bagamba mwene engeri gye mutalina bika kirabika bakuzalira waffe Mulago nti kituufu kyoyogedde. Bamuzalira Mulago. Mulago wano. Bamuwa erinnya lya Mulago. Yaga lyo bamuyita Faza Mulago. Awulidde. Ate omukulu yayogedde ku ky'obugagga bw'olulimi. Era nabisanga eyo mu Arua ku makya mu Ngoni Mamuke mu Ttuntu mu Ngoni Mamuke Akawungeezi mu Ngoni. Nefe wano oyinza okukikola ekyo wasize otya osiibye otya kale mu ngeri efaanako bwe naye nga situgamba nti gyaffe ffekka naye ate tuliyogera ne bannaffe bagaziwe eyo gye bali babiteekemu amaanyi abatuliraanye mu ngeri emu oba endala. Toyanzira tugendagenda ku kibuuzo kyaffe ekyokusatu era nakyo kijagenda ewa mwami Ssentamu Mukasa Sewandagi. Ekibuuzo kyaffe kigamba olowooza Abaganda gavumenti ya Uganda n'abantu
bamawanga ga Uganda abalala bamanyi bulungi nti Abaganda n'abantu ba Uganda abalala balina ebyobwebange by'obuntu ebinnyonnyoddwa era ebityoboolebwa mu kaco kano. Ekyamazima kiriye nenedda. Abantu bangi nnyo kankuze mu myaka gy'enkaaga. Obote bwe yakuba obwakabaka bwa Buganda. Bannayuganda abalala bonna baali basanyufu nnyo. Era ne bamwebaza nti weebale nnyo okubusaanyaawo. Era otugiddewo obwakabaka obwo. Mwana wattu weewuunye. Na wano waaliwo bannabyabufuzi nga Baganda naye Bannayuganda. Abaagenda e Bungereza ne bagamba Queen nti abakkiriza mu byobufuzi by'ensikira naabo balabe ba Uganda n'olwekyo tobayamba kujja kuddako mu bukulembeze. Bw'atyo Queen n'atajjamba kabaka kudda buyinza Obote bwe yali akoze eki bwe yali ate sina kyokka oyo jjajja bwe mukama wange Mami Kabu yayinza okuba akyakijjukira. Bwe baateekawo referendum ya 64 ku masaza abiri agaabula abaddipi Abaganda baatuulanga wali Buloba ne batetenkanya buli kintu buli lukwe bonna era ne ttiimu nga balina abagisasulira negenda amasaza gali agaabula nga Abaganda bagamba akalulu kakubira eno nga bali banyonyola ffe Abaganda nga bwetulaba tuli bamaanyi nnyo naye tetukkiriza n'akatono abanyolo temukkiriza kuzza ttaka lyammwe lino Buganda mukuba akalulu nga mukazaawa mukaze ffe tuli babbi nnyo ne batwogerako ebikolobero ebya buli kkala abakulu abo. Ninoloza bangi nnyo n'omu yali taata w'omu ku ex-Katikkiro yaliko deputy Katikkiro w'Obwakabaka bwa Buganda taata we y'omu ku baali eyo naye baali bakulemberamu taata w'omusajja bamuyitanga Henry Ford Milima omunyolo oyo yajja n'akwana bano Abaganda ne bagenda ne bakola ebyo. Kati abantu abasinga balowooza ekintu bwe kikwata ku Buganda bo tebafaayo era bwe baseka busesi ne bakuba gudiikudde kimala kutuuka waabwe ne bamanya nti embeera ebizze naye nga bamanyi wabula be ekizibu kyabwe balowooza nti eby'Abaganda byabwe n'ebyabwe byabwe. That's why ne gye tugenda mu bino ebyokulonda ojja kulaba abantu bangi nnyo wadde Buganda abo banoonye obululu baagala kwesimbawo bavuganye era bawangule ebifo naye ng'ewaabwe gwe Ssekanjako toyinza kgenda ne weesimbayo ne bakulonda. Kati tukitegeeza ki kitutwala ku kugamba abantu baffe bagenda kukola ki abantu baffe basaana okukola ekintu ekikulu ennyo omuntu kyagamba nti beebereremu bategeere omulabe waabwe bamwawule ku w'omukago n'ow'omukwano bamanye n'ani abaagala n'atabaagala. Naye abantu baffe okwesuulirayo ogwandaga nti mwe basawandagi tulina ebizibu byammwe kizibu ki omusajja akulidde wano e Buganda lwaki teyeesimbawo awo buuza Mwami Ricardo Mulinda nti ali Bungereza yayinza okwesimbawo kuba Prime Minister nti simanyi Rishi Sunaka omuyindi yajja ne yeesimbawo ne muwala wa mutabani wa Mamudani naye yeesimbyewo e New York n'awangula mutabani wa Mamudani yeesimbyewo e New York n'awangula naye tayinza kuvuganya kwa president ate mutabani wa Mamudani waliwo yeesimbye takyasobola kwogera nti muna Uganda mu America eyava Uganda oba mu America eyazaalibwa e Uganda naye bana bajja ne bakikinala wano nze wayisa muvumbiro nsibuka Busoga ndi Musoga mwene Musoga mukalamu ebyo ebyekiyayaye ebyo tuyinza okubitegeera tumanye abantu baffe nga kati buvunaanyizibwa bwaffe gwe nange abatulaba n'abatuwuliriza okulaba nti tutambuza enjiri eno nga tutandika n'abe waffe nga Bayibuli wetugamba nti naabuliranga enjiri n'asookanga nabo mu nju yange. Abantu baffe ab'omu nju bategeere obulabe obuli mu kuwaayo ebibadde ebyaffe ne tubiwa abalala. Tujjako bino byonna byolaba etwogerako olwaleero yakozesa byabufuzi. Teriyo ngeri yonna gye tuyinza kuddamu kubirwanirira kubifuna nga tetulina byabufuzi. Era kitukoze binyo nti program ene egenza okutandika nga tetulina ba sponsor. Twali badde tu sponsorinza abantu baffe bangi naddala ku local government ne tumanya nti mu council y'Egindi tulina ba councilor abafaaba mu parliament tulina bakabafaaba babiri nga just ne baba tebalina ddoboozi bayinza kwongerako naye nga baliyo nga bakanga baana amagye galina abantu 5 mu parliament omulimu gwabwe omukumi naye omulimu gwabwe omukulu gwa kutiisa abalala bali badde n'ekikyamu kiboogera ku magye bote boogera naye batula butunuzi gwe otandika okwogera ku magye nga bakanulya batya amaaso ng'osirika kisawo kyataliiwo bakijjuza mayinja. Kati biki ebisobola okukolebwa mu kiseera kino okutaasa n'okutumbula ebyobwebange? Kyetukola olwaleero kyekisooka okumanyisa abantu
biki bayita ebyowabange byabwe eri omuntu ng'atudde awo nga tamanyi na kumanya nti bino bibye abantu bali awo tebamanyi na kumanya nti gwe Matiya Sekanjako okusula ekawaala naye nga kansala akukiikirira ku division ekawempe mu Kyoli oba owadde ebyowebanga ebyo gyali kuba yeewuwe amukiikirira ku Ggombolola era mu Kyoli kati gwe wano bwaki kati bagenda okuleeta ebibyo yessa bitegeera yamanyi birala tulina ebintu bingi ebitakanya nabyo wano nze nabyogerako wano ne mbibuulira abantu twala ekyokulabirako mu kuwasa wane waffe Buganda bw'oba ogenda okuwasa ebyaffe bintu binga byakwemoola byakatemba abantu mubategekera n'okubategera nga bagenyi bazze naye ne mwefuula abali mu lukiiko tuli mu lukiiko lwakika era tetwabalabye tetwabategedde mwazereeti sooka omunoonye watudde sooka omunoonye nga byakatemba gendako eri gy'ogambye Mingoni Mamuke omukojja musanga ng'atudde mu bupasikala mwe busukka kkubo basaba ente zaabwe 30 ennamu ne basaba n'ente 30 eziri mu bbaasa babalawo bazi nti ente ya ssente meka nti bukaddo eziri mu bbaasa baagala obukadde 6 olina bo balafu cash gw'otudde eri watindise musajja mukulu nga Kabuye yali wano terina kulyayo kyamisana mumala kusasula bemusasula ne bakuwa omukyala n'omutwala Ekkaramojja teri musango gwa leepu omuwala atuuse okufumbirwa yagenda ku luzzi gye bakima amazzi abalenzi gye beeserera ente omukazi Omukalamoja yeesiba obuliba bubiri naye ne bw'olikola otya taweneena naye kasita agira bw'ati n'akuwenenera ggwe aba akwegombye si byakwana bino mwe musanga ne mu Buganda ne mukwana nga bwe mwagala nojja notwala n'omwana we nga simukuwadde eri omukazi yakusiima n'agira bw'ati era bw'amala okugira bw'ati n'olyoka ofubutula emisinde ng'olinganga sseggwanga yadduka dda waabwe kakusooka ewaabwe ne yeesogga mu kayumba bekyolya obulamu bwo bonna toliwasa okujjako ng'oligenda nodda n'eddiba ly'empologoma oba nodda n'omutwe gw'omuntu nga mugenze mu reidi lwowasa kati wanaade ewaffe bw'ogoba namawejje ebyaffe nzijayo n'ejjambiya kati tulina ebintu bingi nnyo ebitwawula waliwo abalala ng'omukazi bw'omulamuwasa kati ng'oyoga basiza ebintu ebingi g'obeerayo osigala kwajo n'owenyera malwago n'olinda emmere n'olinda school fees z'abaana buli kimu yakikola banga yagula endogoyi wane waffe tugula ndogoyi nze n'omwana wange mukujjako mukodomi wange namugulira engoma ezi namugamba nti njagala ekirabo kya zadde njagala ngoma ezi nga buli emu erina eminyolo eyange n'engisiga omwana twampuba emiga egisinga obungi bulofunanga obusungu ayagala okukuba kuba eri engoma gye nkuwadde eno sikuwadde engoma ono nkuwadde mukazi omuntu awaza omwana wo n'amuleeta n'amuteeka awaka n'amulundisa enkoko naye nga gwamuteekamu $5,000,000 afuuka omusawo oli n'amulundisa enkoko ebyo naffe kati ebyo byanjawulo nnyo era ndowooza nti kati tuteekwa kunnyonnyola abantu baffe nyebaza nnyo bannaffe batuwadde omulamwa guno okulaba nga tusobola okunnyonnyola abantu tutandise banagano bakyali mabaga twetaaga n'okutuwabula eyo gye muli nti mwami Sewandagi ku kibuuzo kino wannyonnyodde bwoti yongerako nammwe mutuweeko kye twongerako tulabe kye tukyusaamu nekye twongeramu mukama wange neyanza neyanzeege ekinokolebwa anti wetugambira nti omuganda tulina engereza tugamba nti linda buki nga sigwe kiridde nyina naye obanga mulabye omulamwa guno nga bwe gutambula gwanjuddwa titwagala tutuuke ku ekyo linda buki nga tekizze wuwo kakati tubakubiriza batwegatteko abalina obusobozi batuwe ebirowoozo ebirungi nga mwami Sewandagi bwagambye n'okubiweereza gy'oli moderator namba y'essimu ebeerako namba y'essimu ebeerako awo kijja kuba awo tutandika butandisi ebibuuzo byaffe olunaku olwaleero ebibuuzo byaffe byebyo tubale tulina okubeera n'abakubi b'amasimu naddala abali mu diaspora naye obudde bwe tujjidde ku mpewo obudde bwabwe mu mawanga nga Switzerland, Sweden n'amawanga amalala agamu buba buzibye nnyo okinaga nti bwonabeera wano e Uganda nga tuli mu ssaawa 9 ez'ekiro abantu abasinga babeera beebase nkujjukiza nti bana programu abo olunaku olwaleero mbadde ne mwami Francis Kabuye ne mwami Sewandagi Mukasa
Sentamu Mukasa Sewanda. Okay, mbadde nsoma ge bawandiise wano. Byewandise sibito. Sentamu Mukasa Sewandaji. Yes. Abalala kisemukawadde ki? Abalala Salongo Omulangira Edward Katerega, Salongo Kigongo tetubadde nabo olunaku olwaleero. So n'amasimu tujja kuddayo ku time yaffe gyetubadde tulina okubeera nayo. Tujjako nti wawaddewoko programs ezitalinda ezaguddeguddewo ezituleetedde okukola program essaawa eno n'embeera y'obudde yennyini. Akakuba mukalabe tekawadde kangu. Program y'olunaku olwaleero kubanga tubadde ne item eddako nga yabakubi b'amasimu engeri gye bataliiwo. Program y'olunaku olwaleero tugenda gikomya wano. Tujja kutandikira awo olunaku olulala ku sabbiiti ejja ku lunaku olwokusatu. Tujja kubeerawo era nga twogera ku nsonga ez'enjawulo naddala ku nsonga z'ebyobwebange eby'Abaganda. Mu Luzungu yebeera nga human rights, ly'eddembe ly'obuntu. Akuume atakuumira mpeera wangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka.